Nasirikanaga mukole gali kati ali miskini bamukubidde liganga. Fuluminyo muganda wo uyakubiina nakusamulamu spamu nakugenda ku bwongo kati otagala butagazi Alien B bali badde batamutte abana be Busoga Alien B mwali kubye ku mutwe embwe ne tujiwona tako sindika B ne tulaba no balwama gibagenda okulya gibagenda okunywa amazzi banya ku Alien B center alya kuzami wa musolo najjano natandika okuvola kyagulanyi natandika okukakanya abana be Busoga bwe muddamu okumulabako mukube ku mutwe amagulu gatta ekisajja ekyo kyasirwa soda nkiri amazi mukitte mwakubye empola gwe Smile Alien B tukwagaliza kufa ofooveewo mizigwe bano bafulufiga bamansa obusiru nakyo mukiraba mukitte yofulufiga emulaba mumutte oyo lwamwe mumulabako olw'amawanda niye mumutte bino si byakusaaga mumugweko kirindi mubatte baveewo lwadde mugenda okukola Alien B terukyagala kumanya tako sindika B nzimwe muleka kimpasi wano bakwe Alien Skin bamukubye tukole tutya yakuba abantu mu lubiri ani yamusiba byakuba mu lubiri n'amenya amagulu ani yamusiba katwagala fe nemwe balama mufe tako sindika B gwe senkubige yasoma diguli y'amazi damu amagezi wesonyiwe ekikaza tencha kuvuma nyo kisajja gwe totegeera mutwe nawo muwumbo oba gawuni y'amazi efaanana etya senkubige gye wayambala mizigwe Alien B bamukubye empola balisemutte mizimwe tako sindika B tetukyalina kisa Jeno kibirigwe efulufiga muganda oyakwata nakusamulamu amazi spamu nakugenda ku bwongo obwongo ne bwononeka tukumanyi totegeera oddano na wali ovuma Alien B ovuma ono ovumoli ne Alien B tumwagaliza ntaana afaaveewo ate nagamba okubamba nyina muzine munnaku enkulu Sematalo fulufiga lugulidde kupata anti munnange lwabadde atandise okubanga ate ayogerera egaali President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogerako naye omwana n'amugamba nti ogenze wala leka nkusirise nga bukyali era nga womanyi nti munnange ye tagwayo atuuse n'okugamba nti mbo omukulu Alien Skin yakola bubi okumukyawa era mbu singa teyamukyawa essawa ya kakati yandibadde yatuuse dda iganga n'ekikwekweto ekyokukwata buli omu eyamukubye essawa ya leero abakubye Alien Skin singa natuuse dda mu jjinja yiganga nze Jennifer singa nagenze dda ne Patrese DPC wayo manyi namukubidde dda RDC mumanyi namukubidde dda nze buli DPC mu ggwanga mumanyi kuba muzeeyi yabayita n'abankwasa ne ba RDC n'abagamba mugayidinga omwana wange wonna ate olibo owange agambye mbu bonna ba DPC bonna President Museveni yamuyita n'abamukwasa n'agamba muprotecting omwana wange abantu balina ebitiibwa njogere kindekeki ate munnange nga tuvuddeko eyo y'omukulu leader of opposition mu parliament omukulu Honorable George Ssenyonyi akombye ku paasi n'agamba nti buli MP ng'omanyi nti oli wa opposition nga wakwata oba wareceiving obukadde 10 kaweddemu dda ujulizi bw'abaaye era ujulizi bungi bukyajja mujja kuba mubulamu ng'oli yasayininga naawe nakubikira naga nti sente ezo nzigala nzivumirira era saazijjaayo naye ate obujulizi ne buvaayo nga sente wazifuna ojja kuba olina okunyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga oli mu kwebuzaabuza kyo kitegeeza abatasayininze kubanga mu position tuli ababaka abasukka mu 10 abamu tebasayininze oba oliawo nga bagamba owaye saagala kwetantala enja kusayininga obujulizi buveeyo sente nazifuna lwaki mba nesayiningisa naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja bukya bannayuganda bategeere n'ensonga endala lwaki twagambye nti kaakati katusayininge tusoomooza abo abaagabye sente zino kubanga gwe yagabye sente bw'onoolaba omuntu gwe wawa sente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kye mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti sente wazifuna twazikuwa n'obujulizi buno lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko otuvumirira otuyita ababbi naki ensonga endala lwaki twagambe tusayininge tusoomooze abo abagaba sente nti kakati muveeyo omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde sente zo vaayo omwanike ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino General Museveni yavuddeyo mu bbaluwa gye mwalaba ng'ayomba sookera ddala yakkiriza sente zino miliyoni 10 zaawebwa ababaka teyazeegaana
agane kakati obuzibu bwe yali alina naffe opposition agane mu opposition kati muli ku milioni 10 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala tazeegaana azikiriza n'ekirala kyeyagambe nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya ssente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne twanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna ssente mu mikono ekitali mituufu vaayo omwanike mu kifo ky'okwogera ennyo n'owanika amabaluwa naki kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna ssente bwe ziti obujulizi buno kyetulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi naye kirungi nti miliyoni 10 zo teyaziganye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna ssente okuva mu mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne ssente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni ate nga twagala accountability ku nsonga ezo kuba tebannavaayo nakukyogerako ku byegaana ne Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino ssente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga. Gavumenti etubulire ssente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki. Twagala accountability ku nsonga eyo. Ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa coffee bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola efujja erya buli kika n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti enongoosereza mu UPDF Act bwenaabezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaliribwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri public n'amabaluwa ffenna tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament ku business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu Parliament eno wiiki eno the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente kati ekikulaga nti betubadde twogerako bituufu. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito bannaye ssente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi badde temuteeka ababaka bammwe mu katego temubateekako pressure eyo kubanga zino ssente nkyamu ssente nzibe kati mwona ogamba omubaka wandiyeese ebizibu bingi eyo gyetuva kubanga gavumenti yo teriiyo kati abantu mbaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otuukirira ku buli kimu so pressures tulina nnyingi ng'ababaka naye tugamba nedde tugenda kutwala ssente nzibe ekyo olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe nedda zino ssente nkyamu ssente nzibe kyonna nabo ogenda ziwa accountability ng'ozigyenga omubaka ani agenda okuziwa oditinga zino ssente nzibe saayisibwa zitya nga zigenda kukola ki so tuleme kuteeka ababaka ku pressure. Munnange waliwo odi etambula ng'eraga nti ya musajja mukulu Ssanya Muhyiddin era ng'alajjana yeetaaga obuyambi bibi. Kakati mukkiriza nfe kuba kakati embeera gye ndimu ndaba abasajja bagenda kuddamu banvube nsirikire ate kati tebankwata. Ngenda kukubira ACG appointment yange nkugatteko. Nyamba kuba ngenda okukola. Kale baba ngenda kuddamu kkubira. Kale. Ate nga munnange era tuvuddeko eyo oyo mulwanyi munnaffe alajjana tumujjukira bulungi nti yasibwa n'avaayo ate byonna ebize bimubaako mubitegeera bulungi naye nga audio bwetyo ogibulidde era nga bigenda mu maaso nga tweyongerayo munnange waliwo olutalo oba nduyise lutalo oba nduyite ki nti Jose Chameleone yavuddeyo n'acomplaininga n'agamba nti aba federation simanyi tebaamuno nayogedde ebigambo bingi kaakati fulufiga amuwadde ebibi amulangidde ne ssente Museveni ze yamuwa ffe twali tetuzimanyi. Mulina buzibu ti Kenzo abakwasa obujja. Kenzo lwaki abakwasa obujja? Kenzo batuuka mu maaso ga president yasaba ekyo. Emirundi gy'omiitinze president Museveni ogimanyi n'obungi bwagyo. In fact on tewafunangawo muyimbi yenna yagala mama Janet Museveni. Gwe oyagala mama Janet Museveni okuva ku limba lwa Beikali.
ng'oli muyimbi we era ng'omu mitinga n'omulaba tewamusaba kye weeyagala wamusaba kutwala famire mu America muzayi n'agamba Chameleon oyagala kinaga njagala twala famire yange mu America na kugula nyumba ne bakubuza sente meka n'omugaka ngene nebuze ku mukyala wange wafuna omukisa ogenda ogwebuza ku Daniel ate n'oddayo wa muzeyi ne bakukwatira sente ekyo kye wasaba Kenzo asaba kukola na muzeyi simanyi lwaki Kenzo mumwinako obujja Kenzo asaba kukola na muzeyi na kuweereza ggwanga so njagadde nkijjewo kuba batebajja kubyogera Kenzo mumufunako obukyayi olwa mikisa gyafuna naye ebikyayi kyali akikoleredde ate akisaba ye yasalawo n'akyuzinga minisita naganze ngenda wasa muwala wa wano abala mwatulekawo mwawasa bawala babaawa basajjamu mwatujogana nnyo temwatuwasa mwatulekawo wano abavubuka betulina wano ab'amaanyi mwena temwatuwasa Bebekulu yagenda mu Busoga which is okay Lagadi oba yagenda wa Fort oba which is good kyayagala Chameleon yagenda oba ludda wa tetumanyi na kumanya balo yagala bazungu ne Kenzo ageze naita ani so buli muntu aba ne kyayagala ne Kenzo yagala ekyo Federation yajja mu ddwaliro naita ne sente njagobera budandikiri ogibuulire ekyokubiri abatesitesi bo Biggie Kenzo president teyetwala bana mwana katamanyi kigambo kibata president kabere omwana wa Nyanza ali ku university tosobola musanga oba senkubu gatasa kwereeta kubanga is president era senkubu tutamana ino tuba wa Jerusalem ita president amanyi kyazitowa era nga tweyongerayo munnange ziwulidde ensonga za Jose Chameleon yenga we yasaba sente n'okugula ennyumba era ne bamubwa n'agula ennyumba emitala w'amayanja webityo era ni mukulu Edirisa Musuza aka Eddie Kenzo naye yavuddeyo n'abanga amwanukula oba nga ayanukula ku ebyo ebyamwogeddwako kaswegedde ku Uncle P mukulu we yakomyewo Dr. Jose Chameleon yali yagenda kumujjanjaba naye yakomyewo yatuukidde basically ku mukulembeze wa federation ne federation yonna nti agamba temumubeereddeewo temumuyambye nebebadde akomawo temwaze kumwanyiriza adde osindika omuntu honestly nze ng'omuntu nadde siriiwo nabadde ndi mu West Nile tubadde tulinayo omukolo gwa abalwanyi olwanizi b'eddembe eyumbe then okubeerako mu constituency okuyambako ku Fifi here and there maze almost a week naye nayogera ne Uncle P yankubira like on Friday na yajja wano manyi Uncle P is a leader here at the federation yajja n'atuuza aba secretariat n'ababulira ekirina okukolebwa then nange nankubira okumpitiramu kibateesezaako in terms of okukima Dr. Kusaawo nenkuba immediately essimu ku secretariat nga mbabuulira kyetwogedde ne Uncle P ku simu yankubira emirundi ng'ebiri kati ne baŋŋaaka bakikoleko then I offered to proceeding the next day okugenda eyumbe network ze olumuziba okyegeera so saali nnyo ku ssimu naye nange nalabye ng'ate bansindikira video nkamiri ekola ki atuuka acomplaininga nti bye twateesaako wano ne Uncle P ndowooza tebabikola nenkuba ku secretariat wane essimu ne baŋŋamba nti bakubira Uncle P nga takola ki nga takwata kakati ate nabo ne bakola ensobi ne batagenda mu maaso nakye bali balina kukola lwa nsonga mbu bali baagala sooka funa confirmation kuva Uncle P kati awo nabo mbanenya abasekretariat yaffe wano naye nga next time tujja kukitereeza ekitegeeza abadde tayagala muntu mu buntu yabadde n'ebintu byayagala nedda yadde ayagala abantu bino byali byaffe naye yennyini abali tabimanyi bye twateesaako ye nga Chameleon ali tamanyi nti tulina kye twali tupulaning kati ye konsani ye yabutatulaba of which mutuufu
obwekitegeera yeah. And Uncle P wabanga vice president. Uncle P vice president era yabaddewo ne kati omanyize brother. Kati ebiseera ebisinga yamulabira mu kategori eri. Ava much is a leader here. Naye ayina wamulabira nga osanga yamulabanga bro. Wadagwa alinya mu ngatto bbiri. Naye we shall have a meeting with him and all shall be well. We love Chameleon. Ne kenyini mwagala nnyo naye akimanyi. Naffe wano tumubeereddewo nnyo ne mu kugenda ne mu ddwaliro twa contributinga ku ne bwaba ategese sho tubaawo ne tuteekamuko akatono ne tugula obutebo kamu bubiri tumwagala nnyo taike. All shall be well. Oli mukulembeze we mu federation ne namba yaji lwaki bubaka yasaza obuyisiza ku stage. Buli omu reactinga mu ngeri ye. We all react differently. Abayimbi abadde bangi abavaayo nga boogera ebiri negative correlation nga bagamvuddeyo obuli abadde batonotono. Kiri wathe okuluzinga Kamili mu federation. Federation, it is here to do so many things. Isingira ddala policy okutereeza mbitunyigiriza in terms of policing, no ku unity, then nebirala bingi. We are overwhelmed because this is a new organization. Atenga nafa abagikulira, we are very very busy. I'm a very very busy person. I have to perform, keeping omulimo gwange ng'omuyimbi. N'abalala bonna bali ku secretariat bayimbi bonna bayimba because twayagala tusooke tukozese abantu abakola omulimo guno benyini bekwatire message yaabwe, and they have done a great job so far. Naye ebiseera ebisinga mubaamu obutagenze bulungi bwe bayinza otusonyiwa, but we have to all agree nti so far so good. President, bino byatuuse wamukubiddeko ku kasimu oba oli awo n'oyogerako naye? Njamu meeting in person. Bisegere. Mr. Dikes, Chameleon bwe yabadde akomawo ebimu ku statements yakoze, yabadde yeebaza president omukulembeze Dr. Museveni. Yamugamba nti y'omu ku bakiriyalinze bills ze omunange bana NRM bamaze dde okubanga barangirira omuwendo gw'essente abo abaagala okwesimbawo oba abaagala kunona bageta ki nomination fee. Bannouncing nomination fee kutandikira ddala ku bukadde 20 paka bibino. Kuno omuntu yenna ayagala okwesimbawo okubeera national chairman w'NRM agenda kubanga asasula obukadde 2, member wa parliament obukadde 3, lord mayor akakadde 1.5, city councillors 5, lord councillors akakadde 1, chairman LC5 akakadde 1, LC5 councillors 2, city division mayors akakadde 1, municipal mayors 75, municipal division councillors 10, sub county councillors oba abakumagombolola 2, bakansala abajja ku gombolola nga bava ku miruka 2, chairperson LC1 nomination fee ya 1,000. Nziramu mu structures z'NRM, chairman w'NRM ayagala okubeera chairman w'NRM obukadde 2, ayagala okubeera first national vice chairperson oba vice chairperson asooka obukadde 10, vice chairperson owokubiri nga mukyala obukadde 10. Ndowooza mubiwulidde ate omunaavaawo nti pati endala zitunda kaadi ate naye nga byebyo ebitambula kutandikira ddala ku bukadde 20.
Ayanze nawe niye nga tewerabira kubanga subscribing omukotoli gumuguka NCK TV era bwoba oliyo nga tona subscribing kekadde subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu mpola mpola amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde tula tuzikalira nywera nja kubanga nga kuwa